Okuva olutalo bwe lwaddamu mu ggwanga lya South Sudan naddala mu kibuga Juba, omuwendo gw'abantu ababundabunda gweyongera. Okusinziira ku kibiina ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku banoonya obuwudamu, omuwendo guno gusukka mu kakadde akalamba. Ekibiina kya United Nations High Commission for Refugees kigamba nti abantu bano abamu okuva mu mwaka ogwa 2013 tebaddangayo kubanga embeera tebagyesiga era bali mu nkambi z'ababundabunda babonaabona. Omwogezi w'ekitongole kino Leo Dobbs agamba nti kino kye kimu ku bisinze okuzza eggwanga lino emabega naddala mu nteekateeka z'okuzza emirembe. Mu bbanga lya myezi 2 abantu abakunukkiriza 200 be badduse mu ggwanga lino olw'embeera etakyasoboka ng'olutalo lukyagenda mu maaso mu bitundu ebisinga okuggyako ekibuga Juba nga n'abagabi b'obuyambi balemeddwa okutuusa obuyambi mu bitundu bino. Amawanga omuli Uganda, Sudan ey'omumambuka, Ethiopia, Kenya ne Congo yonna ababundabunda gye bali. President Salva Kiir ne yali omumyuka we Dr. Riek Machar okuva lwe bafuna obutakkaanya eggwanga teriddangamu nga kutereera nga wadde bazze bakola endagaano ez'okuzza emirembe. Ku ntandikwa ya Sabbiiti eno alipoota yafuluma ng'eraga nti Salva Kiir ne munne bwe batali makambugu Dr. Riek Machar gye bakomye okutabula abantu ba South Sudan nga beeruma ate bo gye bakomye okwegaggawaza ng'era balina amayumba agatemyanga abantu mu mawanga agalinaanyeewo. Wabula bino byonna bavudde ne babyegaana nga bagamba nti basibwako matu ga mbuzi kubaliisa ngo. Ekibiina ky'amawanga amagatte kyagala kusindika amagye makuumaddembe okulaba ng'ebyokwerinda binywezebwa kubanga abantu bafudde nnyo. Bikukuŋŋaanyiziddwa Ssenyonga Beka Mulinde ku Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.